ne mukulu Semanda Entungama bentungama no batu abanyo kiringa abe Rwanda ikigali balaba nnyo Terefina. Njagala kwebaza nnyo President Robert Kyagulanyi obalabisiza era wendabera omusana ayogera nzijukiza waliwo ekinyonyi kye bayita ekinyira. Ekinyira ekyo kiraba ebintu nga kyesulise ate bw'okigamba nti weesulise ate mwatu kikugamba mpugo weesulise. Kakati ffe tugamba mukulu Museveni n'ebinyira byo bino ebirala ebyesulise. Don't take us diversion. Twagala bantu baffe. Ffe tukubanja abantu baffe. Bino bi diversion sebo mukama wange. Era tukusaba leeta abaana abaabula. Naddala aba Buganda muzanyidde nnyo bannansi ne tutuuka n'okulaba abantu abalinanga obwongo bonna kati tebakyategeera. Tukugamba bantu baffe ate gwe otugamba bisiyaga. Naawe awulira nti nno nti Kyagulanyi byeyogerere Bungereza bikuluma nnyo. Ffe Bulemezi tutera okugamba genda ewa DC Bukalasa. Omanyiyo? Ewaffe omuntu bw'awulira nti ekintu kimulumye nnyo bakugamba genda ewa DC Bukalasa. Olwekyo ssebo njagala kusaba bannayuganda kubanga Uganda is a good at majoring in minors. Muteeke essira ku Mwami Museveni mu mugambe twetaaga bantu baffe. Oba balamu oba bafu. Ate njagala kusaba ne President Robert Kyagulanyi. Bino ebigambo tubayita byabakajjajjatta abali mu government. Tebikujja ku mulamwa. Ekisooka walinnye gye bazimba amayumba gaabwe. Buli gwe bataddeko sanction asatira. Esente zonna bazimbye baguza amayumba e China, baguza amayumba America, baguza amayumba e Bungereza. Omusajja ne yeewola ensi yaffe batubanja sente empitirivu naye amakubo gafa, amalwaliro gasigala kuba bizimbe, amasannyalaze ga bbeeyi, abasirikale basulanga abanoonyi ba bubuddamu, abasomesa yabeerabira, kakati ne sente era yenga kati baba biboozibozi. Olwekyo Semukamange kino maliriza nakyo kino nkisaba Minisita Mayanja va ku lubiri lwa Kabaka. Ffe tuli Baganda. Va ku lubiri lwa Kabaka olw'ebbanda. Muyinza okubanga abamu bonna basiise kubanda abasinga bonna basiise bali contented. Abaganda okubasembeza wano ne babeera abantu balamusi basiru. Olokutta kyasobola okukuluma oli mu lubuto lwa goonya. Oyina kuwaana goonya akuseseme. Oyina okuwaana ng'oli munda mu lubuto muli. Kakati kye tugamba nti President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu President w'NUP bw'abeera anti waliwo eyalangirirwa n'eyalondebwa. Kakati tulina babiri. Kakati bw'abeera nga akulembera eggwanga Uganda. Okulabirako. Mpa ekyokulabirako. Tibw'abeera nga akulembera eggwanga Uganda. Bannayuganda avunaanyizibwa ku bannayuganda yonna gye bali. Era n'ensendera muziraba. Omuntu omulala yenna bw'afuna obuzibu mu Uganda oba ebweru wa Uganda asooka kuddukira eri nsi ye emuyambe. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu alina obuvunaanyizibwa ku bannayuganda bonna na yonna gye bali. Naye ate bw'agenda okubalabako mu nsi yonna gye bali ate amateeka gafuga Uganda si ge gamufuga eri gy'abaali. So tunuulira embeera eyo. Edda nga tukyali bawala bato nga batugamba nti bw'osanga omuntu ng'agenda kukwa nakati tugamba abaana baffe aba teenagers nti tambula nga weekuumye, tambula ne bino, tambula ne kalimpitawa. Kitegeeza ki? Nti omuntu mu kifo ky'okugyamu omumira akutte at least omugamba kozesa kino. Tekitegeeza nti omwana ono mwenzi nnyo naye tuba twagala okuume. Era batugamba nga batuyigirizanga okulanga bwoti ne bwoti. Tekitegeeza nti oyo omuwala mutemu nnyo ne mukiwa nti mutemu nnyo ng'ate abadde yeetaasa bulumbaganyi. Actually afterwards bajja gamba omuwala bannange muntu mulamu, omuwala yeekuumye. Nze nzijukira abawala abasinganga okuvuma nga tukula mu byalo. Tuleeta ebyokulabirako bino mutegeere ddi lw'oleeta emboozi ki era wa ate nakiki kyoli abantu kye balina ekifaananyi kyo kye balina otwala. Abawala abasinganga okuvuma abavubuka ababamanyiira
saawa eno kati bagamba omukyalo oyo bannange omukyalo akumye obufumbo bwe mukyalo oyo yamujja mu famire ennungi yafuna omuwala nga mulungi lwaki kati tukireeta kati naye nga wali bagamba oyo avuma akuba ayinza n'okufumita empiso akola atya essaawa eyo naye kati so twagala mumanye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyo yabyogereddewa muwano mwali mulabye ku ssaawa eno nga twamala okuyisa etteeka ery'ebisiyaga mwali mulabyeyo omusiyazi ava mu nsi endala najja wano n'ayogera nti mbiwagira era mbirya wano asobola okukiyimirirako n'akyogerera wano mu Uganda era ayogera byaffe bannange obufumbo obw'omwami n'omukyala naye byayogera ate ng'olumu si byabakola era bwaddayo ne bamukaza nti owange ate naye bwe wagenze eri wazulise n'agamba n'abadde njaga kuyitawo so ebintu okuyitawo tukitegeere kiba kya ddi so principle yayogedde biri kuyitawo ekyo oyina kiraba nti bannayuganda nabaddeko e Dubai nti bannayuganda bangi nnyo e Dubai naye munnanga olw'okubeera ensisi ya bannayuganda munnanga amateeka g'eri gafuga ne population y'abali nnene nnyo so abatono abali mu UK tebayinza ate kukwerabiza nti toli mu Uganda olina mu nsi ndala kakati I wanted to seek this clarification leteeka lyemwayisa omuntu bw'aba ng'avudde wabweru naye nga muli wa kisiyaga ye nga muli wakyo naye nga bw'atuuka wano n'atabiyingiramu limukwata kirimuyinako mutawaana terimukwata kubanga mwalimu n'akawaayiro etteeka limukwata nga akikoze n'okupromotinga nga agenze mu kurekrutinga abantu babiri oba n'abikola ku baana naye okuba nti wamumanyi nti wakisiyaga eri etteeka terimukwata actually mwalimu provision eyo ye yatuddisaamu nga president nti bantu bali bagamba nedda bwendaba akola ebikolwakolwa ebyo nga yeetaddemu pini mumatu musajja naye alabika nga abibeeramu oyo naye yeetaaga kukwata ekyo mwali Museveni agaa nedda awo mujja kuba muyitiridde ekyo ne bakijjamu so kyoleese kituufu kakati lwaki mmwe eyayogera obwogezi lwaki mutwala okuba nti abiri oba abiwagira olimulaki mwero wawagira etteeka etteeka naliwagira wakozesebwa mwali Museveni nedda ssebo nkugambye omanyanga omuntu waweeredde statement twagala bannayuganda mutegeere omuntu we yaweera statement omuntu abadde musibe yateekebwako envumbo ensi eyo tagigendamu emyaka mingi otonye bwoti bakusooseza era bwe bamubuuza nti singa ofuuka president ogenda kulizza ogenda kulijjawo kusuusuuta liriwo yaga bintu byetaaga kwetegereza bw'omugezi omanya nti munno ayina waali embeera nzibu abamukulembeze eyesigika yes actually aga amagezi omuntu okuba nti oli mu lubuto lwa ggoonya n'osigala nga ogiwaana buwaanyi mu kifo kyo kitegeeza omuntu alina amagezi mayitirivu nnyo oyina okumanya wa w'oyogerera ekintu okyogerera mu baani kubanga okuva obuto batugamba do the right thing in the right place and right time kakati omuntu asobodde n'okukulaga nti bwe nfuuka president ekintu ekyo kyetaaga kwetegereza era nga gw'oli awo olemera ku kiri tolaba nti waali ayina embeera gy'alimu eyeetaaga okutegeera eyeetaaga okwekenneenya so etteeka twali kuba etteeka tetwejjusa n'akamu tukuba omuze ogwo tukuba omuze era ka rehabilitation part kabulamu mu tteeka eryo tukunga mwenna abandyagadde okudda mu kituufu mujje teryagenda bakuba teryagenda batuusaako bulabe bwonna bwe bw'owulira nti oyagala kutereera tukuyita ojje tukuzze mu kkuba ettuufu ekyo njagala mwenna abagamba nti nze ekyali mu muze guno oweebwa omukisa okujja so bwe tukuyita kubanga bwe tubayita era ne mu kyaki endala ng'emize emirala emibi gyonna we giri jangu owulire ekituufu okyuse omutima gwo so tetubakyusa nga tubeegobako tubakyusa tubayita tubeera nabo tubaliisa ekituufu with time okyagenda omulaga obwanga obulamu obulabo obubunyuma tolabanga kino kibe naye bw'obeegobako era nga pulezidenti wange bw'abagambye nti
president bw'ofuuka president obeera president wa bonna kubanga kakati tulina ebizibu bingi wano tulina ababbi tulina bamalaaya bonna abo obeera president waabwe. Kati njagala okumanya Honorable Kaya bwe yayogedde yagambye etteeka lyaleetebwa mu Museveni okutagetinga nze ng'omuntu n'abaopposition muli bapromota ba bintu ebyo mu byenyigiramu. How does the law target them? Nti kyembuuza kubanga etteeka litulaga likukwatirawa era kakati gwe ne Honorable Luttamaguzi mwenna muli opposition muli ba promoters muli ba sympathizers muli ba oba mwenyigira mu bikolwa ebyo. Era njagala mutegeere ekiseera ekyo ekyayogerebwamu embeera eyo njagala mutegeere nti waliwo ebintu ebituluma ffe bannayuganda nga biruma nnyo naye olumu olaba nga gavumenti bizinesi gyereeta teruma nnyo tekoona nnyo ng'olabanga ebiseera ebimu waliwo ebyandirinze kati mu kiseera ekyaleetebwa ebintu ebyo nga tubanja abantu baffe kwegamba gwe omuntu okuva 2021 Novemba ng'onoonya mwana we tomulabanga n'olyoka owulira ng'omulamo gwe baleese tugobe ekisiyaga gwe nga gw'obulwako omwana we essaawa eyo tolabanga waliwo ekyabisaanye okusoosa okubeera ne priority. So kakati embeera ey'okulabika nti ebintu ebituluma bisooka ne biterebwa emabbali eyo naye olumu eruma abantu era eyinza n'oboogeza ebitali birungi kubanga ebituluma ng'eggwanga olabanga tumaliriza ekya Honorable Minister Namuganza batuleeta kino kakati y'embeera eyo waliwo ebiruma bannayuganda ng'olaba birwisibwa naye ng'omuze tetugwetagirako ddala. Kasembayo ku nsonga eyo bwabayo contentious bill oba act in parliament ndaba chairman w'NRM ayita ababaka be ne balyogerako ne bakubaganya ebirowoozo baba baganye n'abakkirizisa nga ye alyagala mu principle yabayitako mu process eyo y'okuleeta etteeka eryo ne mwogerako ne muteesaako goli ku cabinet. Yes, twayitibwa twabeera n'olukiiko bannange ku nsonga eyo ku nsonga y'etteeka eryo. Position ye yali etya yali abagamba ki? Kakati era ebimu ebibeerayo eri sibyawano si byakumpewo byeri mabega naye ng'ekyamazima twaviira ddala ng'omuze tetugwagala. Omuze nga Uganda okusinziira ku Uganda bwe tuli omuze nga ffenna tutukola ki tetugwagala naye obwavu obuli wano nga bw'oyinza okugamba nti bannange njagala enkyukakyuka njagala nnyo bano bamukulu kiwona ne bakuleetera emitwalo 10 olyeko ekyaleero n'ekyenkya wakuleetera 10 awo n'otandika okwogezaamu ebirimi asobole okwongerayo 10 eri n'akutwala wiiki ejja naye nga mu mutima naawe owulira oyagala ki nkyukakyuka. So Uganda obwavu tulimu era olaba n'omuko omukulu Odrek lwabwo naye bwe yagenze ku nsonga zaffe ez'okutugoba mwagowa naye era yamiitinze gurupu eyo lwaki nti eri gye tujja obuyambi ne bwe tuna bajeti yaffe over 60% sente ezitulabirira wano ziva mu nsi ndala ensi endala zikolebwa n'ab'ebisiyaga. So banyiivu olw'ekyo kye twakola era n'abali mu bukulembeze bwennyini nabo balaba bakuba basiisiriza actually abayinza n'okuba bapromotinga ekintu kino okusinga ne bwe tumanyi kubanga ebikozesebwa abantu abo biyingira bitya wano. Ebyamakubo tuli bubi nnyo ewaffe mu mbeera y'amakubo naddala we bayita mu magaga abayinula mumanyiwo ekkubo lino ery'amayanja wano woogattira ku Semuto nawo tokyasala n'olwekyo n'eringa oyise ku institute ya Ssaabasajja Kabaka ey'Ebbowa waliwo omugga gwe bayita Lumansi nawo tokyasala n'okusaba bakama baffe ab'ebyokwerinda ennaku zino ndaba muyoola abavubuka bangi nnyo ekiro mubakwata ido atalina mitwalo 3 mu mutwalo eyo mu makomera ekyo kituluma nnyo era njagala kusaba ne General Yoweri Kaguta Museveni ne ttiimu y'abanno okuyimbula abaana abo abali mu makomera be mwakwatira obwereere bw'oba okulonda ng'okuteekawo okutya kujjeewo tumanye nti tuliringa n'omuntu atufuga directly naye okuwamba abaana abo be tulaba bajjuzza mu makomera nga mmwe mutuula mu maka gammwe ne famire zammwe ne mulya emigaati ne mugabana obugagga bw'eggwanga buno bwonna bwe tulaba mweze abantu ab'akakundi akamu nsuubira mwali kikoze mu kyalo obudde temulina abaana bano be mwawamba ne muleka famire zaabwe nga zibonaabona
ne bwe mwatemula temulowooza nti buli muntu mujega okuba nti no tukuumye obuntu amu. N'olwekyo omulimu gwaffe gwa kujjukiza General Museveni naddala nze ava mu Nakaseke nti sumulula abaana naddala aba Buganda abo, kuba kati abaana abavubuka Abaganda mubajjuza mu makomera mulina intention zammwe. Abavubuka Abaganda abo be mujjuza waawo n'abalala ab'eggwanga mubakwata ne mulina ekigenderero ekikusifu ekyokukwata abavubuka Abaganda mubagalire mu makomera ate abawala ne mubasindika mu nsi z'abaddu eri mu Bawarabu. Sebo njagala kusembyayo nga nsaba minisita w'ebyettaka. Sebo mukama waffe minisita w'ebyettaka twakulabye ng'ozannyira ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'ebbanda. Bangi babasiriikirira naye mumanye we mukoma. Muyinza okuba n'ebitiibwa byammwe bwe bwoba wajja wano mu Buganda ne babakwatibwa ekisa ne mufuna poloti ze mufunye, ettaka lye mufunye, obuyinza bwonna bwe mufunye kuba teryajja mu Buganda yagala kuvaawo. Naye manya nti Ssaabasajja Kabaka ffe wano yennyini Buganda ye custodian waffe. Oyinza okuba oli w'amaanyi bakukuuma n'emmundu n'abalala bannaffe naddala Abaganda abamu bakubira mu ngalo kuba mukola ejjoogo lyammwe mulya nabo. Naye ssebo minisita w'ebyettaka va ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Kino nkikugambye sikugambye nga ndi wano kubanze nfuna empewo nnyingi naye nkikugamba ng'Omuganda. Kubanga bwe muddeyo mugamba nti Abaganda tubagobye mu mirimu, ettaka lyabwe tulitutte, abantu bwe tubatadde makomera, abalala tubatutte ebweru. N'olwekyo omuntu bw'ojjaawo ne mugamba nti mutumaze, mwe mulowooza nti mutumaze. N'ojjozanyira ku Ssaabasajja Kabaka nga ndi mu Buganda wano. Gundi mugende empola. Sebo mukama wange ekyo nkyogedde, sinnawulirayo maloboozi naye nze nkyogedde ng'Omuganda. Va ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka kuba wano mu Buganda abasinga mwajjawo ng'obubudamu. Abaganda abasirise si basiru. Ffe tulwanirira Buganda. Nze ndi Mumbowa, erinnya lyange nze Luttamaguzi Semakula. Seetuuma naye ndi Muganda. Ejjoogo lye mukola ku Baganda nti kati ne Ssaabataka mutandise okumugamba nti nno wano olubiri lw'ebbanda gy'asula si lulwe. N'olwekyo ekyo sse mukama wange ffe mutwali ebiwero temwatusasula ne mukozesa obujega bwaffe naye mukomye ejjoogo lyammwe. Era tukulinze ssebo n'amaanyi go ne bakama abo abakutuma nti genda ojoge Abaganda nti Kabaka waabwe waasula mu lubiri ebbanda si wawe, bwe mujja okumanya nti nno weetuli. Ssebo njagala kwebaza Ssaabasajja Kabaka olwa Christmas card yaffe zinga Luttamaguzi owa kampu Luttamaguzi. Ssaabasajja Kabaka tukwebaza olwa Christmas card. Era ssebo mukama waffe naawe tukwebaza era tukwagaliza Christmas. Abantu baffe bonna mu Buganda abakulembera Ssaabasajja Kabaka mwenna tubaagaliza Christmas ennungi. Naddala Pulezidenti waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'ab'omu makaago nammwe tubaagaliza Christmas ennungi, n'abantu bange ab'e Nakaseke abansindika mu Palamenti ne babaka bannange Oweekitiibwa Kaaya ne of course ne betubeera nabo wano pano. Byetulaba byolaba byetulira byowulira bwebiraba otya? Ebirabanga jema bwebiraba? Eggwanga lino lyangu nnyo okufuga. Lijjuddemu abantu ababuguumirira, Omungereza akiyita excitement. Babuguumirira ne boogera. Ne babuguumirira ono n'abuguumirira. N'ayogera ebigambo. N'amala n'abigambo. Ono n'afu kati muvudde ku by'okubanja abantu baffe mwabuguumiridde dda, simanyi tubanja miliyoni 10 tuwe ku 10 yonna lebo tulye ku Ssekukulu, simanyi kati awo Mwami Museveni bw'alaba mu mbeera gye mulimu mu bwavu buno bw'abataddemu mu bugenderevu mu mbeera gy'abataddemu n'atandika okwogera nti Uganda etandise omuwoomera. Agamba lengere mbaata. Era ssebo njagala kubuuza gwe mugende mwebuuze nti ono omukulu ayogera ku bisiyaga abyogerako mu mwoyo ki? Omukulu ki? Mukulu Museveni, kubanga these are political statements. Era ffe tumubuuza mukoddomi we eri gye wamusindise kuba n'agamba seetaaga bazungu. Era saagalaga n'eri mukoddomi waali ku mbalaza z'abazungu. Ate yeye oli mukoddomi. Mukoddomi esiyamu. Yeyamutumye Sebo mukama wange nzendeka nteesa ebyange. Ffe omukulu ono tumutegeera nga mwe muze mutamutegeera. Ali ku diversions. Tukugamba ojja kutuwa abantu baffe be wabuzaawo. Ffe tuli mu mboozi zammwe za bisiyaga. Ojja kutuwa abantu baffe be wabuzaawo n'abantu bo. Tewaliiwo bannansi we babaweera etteeka nti mujja kuwambanga abantu baffe batemulwe babuzibwengawo. Muleete ebiboozibozi bino byendaba bulimu mbukimanyi mbu Pulezidenti Kyagulanyi yayogedde ebintu bwe biti ng'ali bweru wa ggwanga, kakati mwagala kutugamba nti ne nammwe ti Kyagulanyi yafuga eggwanga. Munange osanga yabyogedde teyabyogedde. Anti kati nkubuuza bwe yabyogedde gwe tokimanyi oli mwana muto nti Kyagulanyi alina mukazi we n'abaana.
ani agemtaina kati ba olidda kati kyenkubuuza nti gwota kimanyi nti Kyagulanyi alina mukazi we n'abaana nkimanya alina babiyitu kakati akiwagirirawa ani agenti akiwagira anti wuliriza ssebo mukama wange kuba omusajja ono gwe mudiiringa naye yeetuuma kamiliyoni nawolovu buli watuuka nga kimulya nga yeefuula tumubanja bantu baffe ate mwe mutuuza mubiri ye by the way kamalo yokukamba obujeewa anti ekitunga okutuluma nti namwe babateeka mu diversions ne mukkiriza ebintu bijje mu bbanga byayogerwa amalowoozo gawulira naye yaze jjo atangaaze onabwe kiwanda sirikale komuteeso nange nkugamba nti bw'olaba nga gavumenti enamba erondoola Kyagulanyi gy'agenze eri ku interview ze bamugize singa yasirise singa era ayogedde mwagala ki tukubanja abantu baffe baabula mukulu Museveni ne banno ne bwe baba baminisita kubanga bonna tubadde tubalaba nga bali ku bisenge kati tunanyonyola tutya abantu ababuzibwawo nga n'emirambo baganya ogireeta kuba baatugamba nti abamu mwabakuulamu amaaso mwabajjamu amaaso era gye bali eyo abamu abakyaliwo abalamu abalala mwabatta kati nze munange nze ebiboozibozi bino mbiyita ebiboozibozi by'okumalwa eby'abasajja batakyalina kipya kye bagamba bannansi nammwe bannamawulire ne mumala obudde bwammwe mbu Kyagulanyi simanyi yayogedde ki ku BBC mbu Kyagulanyi mpaayo ku statement eyalaze nti noti awagira obusiyazi mu statements okuba kale ekiganye wayinza okuba bwe nga toli wa byafuzi kuba bali bataputwa byafuzi kuba bali ku nze mulya kyeyabadde ategeeza ku lw'abannansa yatuuse eri bamubuuzizza nti bino ebyayisibwabo omukulembeze nga ye bannansi his excellence Kyagulanyi gwe balonda okubakulembera is a president of all. Yes. President wabona kati wadde mugamba bwendaba ku musiyazi ngenda kugoba n'embazzi wenkwate emundu ndeete tanka kati ebyo byonna bwe mwagala okukola please not every Ugandan is a fool. Don't divert us twagala abantu baffe abaabuzibwawo twetaaga abantu baffe oba mirambo oba balamu era nze nasoose kutunuulira nga ndaba boogera mbukakati Kyagulanyi bwe yabadde ebweru w'eggwanga. What did Mr. Museveni say when he was outside Uganda ku state kuba siyazi? Mwenga abamawulire kubanga kati mutulaze nti namwe nti ebifa mu ggwanga temukyabifaako namwe mwenna mulondoola Kyagulanyi gwe mwalonda okubakulembera. What statements did Mr. Museveni make when he was abroad? Banga fe bino yabuuzibwa kinaddamu anti kati agamba ono yakoze live interview anti kati on British Broadcasting Corporation kugamba nti ku interview zonna ze yakoze njagala onteekerewo statement gyalaze nti nze nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bannansi gwe balonda okubakulembera mpagira abasiyazi kubanga ffe tukimanyi nti bano abaliwo bavuga byabufuzi. Museveni takyalina kipya kyabawa ne baminisita be. Tumubuuza nti owaye Kampala afaanana atya bw'ati ajjudde ebinnya nga ssente osaba enkya n'eggulo ennyanja agigobyeko bannansi bonna ebyalo byonna abaavuwaziza buli muntu yenna kati ali ku mabanja n'ayagala okuzzaayo omwana mukyala alina kwewola ate weewola ku bo. Ennaku ezo tugenza okukinoonyerezaako ffe abatambula nti abawola eggwanga wano mu Uganda bamanerenda bonna boogera olulimi lumu. Ab'omumambuka bamugamba abalala olwaki tobajjaayo eno n'obatwala eri ewammwe mu Western Uganda kuba naye eriyo ettaka ddene kakati gwe bakuzza ku biboozibozi nze nabadde nnumirirwa gwe kiza sikulumirirwa gwe ne Honorable Christine Kaya bali mwezo Serukenya kwabaga Mwai Museveni yabakozesa ati muri mikwano gyange mbadde mbalumirirwa mbaleke mufafagana nabyamu tusooka kutunuulira spirit gy'otubuulizaamu okimanyi gwe nga munnamawulire atali kubanga waliwo bakajjajjata ba gavumenti abalina okubeerawo okutembeeta kuba tebakyalina kipya kibabulya bannansi. Abantu baavu, abantu baweddemu essuubi ne mubeera mu nsi omusajja n'amala emyaka 3 talondanga gavana wa banka sente zonna bazisomba zijjudde mayumba gaabwe. Kati gwe nkubuuza nga munnamawulire afaayo ennyo nti kiki ekyagobya Kyagulanyi gye yabaddeeyo luyimba lwe kubanga avumirira ki kati ate n'otomanya nodda ku politics w'ababolingo bano n'abano babolingo tebakyalina kipya kibawa bannansi n'agamba yali fominga babuuza lwaki woli yali fominga kuki
bibuuza gwe lwali luzungu kyenkugambye nti bwakugamba nti I reformed he was elected to lead Ugandans as a president. When you elected to become a president of Uganda va kubina ebyammwe ebyabali bannammwe abayita mu bumooli olina okusooka okuwuliriza ensonga n'ekirala kyenjagala okubuuza ani akola amateeka Parliament ani yakola amateeka g'ebisiyaga mwenga mukozesebwa mwami Museveni bwe wakwata wa bisiyaga ani implementing okwata abasiyazi polisi ekwata netwala mu kooti exactly nze mbadde ngamba nti excellence Kyagulanyi yakwata kubanga mwenna babatadde muli mugoberera ng'obwana bw'embaata bwe bugoberera embaata enkulu bwonna bugoberera kuli tebumanyi these statements zirina political inclinations eziziri emabega wetegereze nnyo nti mwami Museveni waki bwe tumutuusiza ku kisenge nga tumubanja abantu baffe bw'aleeta ebiboozibozi bino olugira ne babajjako eri nti ate kakati bannange okusinziira kwe kiraba kati Kyagulanyi alabika awagira abasiyazi bakugambye nti n'ebungereza kubanza ebungereza ngendayo nti abasajja baayo b'obeera ebungereza balina amateeka agabafuga ng'era ffe nzi musajja mu katuliki naye bwe ŋŋenda mu muzikiti ojjamu engatto naye gye mu kereziya sijjaamu ngatto ffe faaza tatugamba mugjeemu engatto kakati omusajja ali eri ebungereza mwe mwennyini aboogera n'okwogera nti ekyamugobye ebungereza emyaka 10 miramba kuyimba nnyimba kakati mwami Museveni bw'agenda ebungereza oyo aba tagenze sisinkana basiyazi olwo aba agenze kusaka ssente Kyagulanyi bw'agenda ebungereza agenze simanyi kusisinkana basiyazi musome ebiro by'abasajja bano babaliddeko ensi yammwe ne mutandika n'okufuuka emmomboze kati be muvunnamira n'osanga n'omusajja ng'asobola okujja n'ajooga kabaka wammwe mu nsi ye n'amugamba wano si wawe kubanga temusoma biro nga nkuvaako obukadde 10 bwatuuse kakati sebo mukama wange ezo mboozi zo kubanga nze nkimanyi nti diversion zibeerawo mpitirivu oliriza ssebo nze kyenkugamba eyayogedde statement eyo yabadde mubaka wa Parliament nze bwe mbeeranga wano ku puroguramu yo Kyagulanyi tomuyitanga principal is a president si principal ayitibwa bana abali mu nanka naye kyembadde nkugamba nti yaleese statement eyo member wa Parliament bamuyita Honorable Muwanga Kivumbi musiraamu tanywa mwenge fetteeka litugamba he who alleges must prove kati mwe mumuyite kubanga nze nkimanyi ekikwatagana ku ssente kati mwenna kibuyagala batutte ku ssente abantu mwabavuddeko dda be mubadde mubanja mwenna miliyoni 10 abasajja bagabanye eggwanga lyammwe lyonna balitutte miliyoni 10 amaaso ku ggwanga ulize ebigambo byange right honorable speaker Anita Amongo yatugamba nti omubaka wa Parliament ali mu Parliament abeera responsible ne statements zonna zakola era nange ndi responsible ku statements zange sinafunako ku miliyoni 10 mukama wange naye nze omulamu ogwange okwawukanako nammwe kibuyaga gwatambuza ne mugenda omulamu ogwange ngamba mwami Museveni tuwa abantu baffe era ngonza era mbasaba mwenna mungambe kutuuka kusaba 8 ate enaku z'omwezi 17 tugenda kubeera mu Busimbi ewa Reverend Kironde Sabadinkoni waffe ku Christmas carols ku Busimbi Church of Uganda twesunze ffenna okubeerayo Reverend Kironde okujja okulaba ekitone Katonda kiwa abayimbi enaku z'omwezi 25 tuli mu kivulu kya basi nkambwe kwasa tumwomukaaga ekikunyu era mwenamba koola tubeerwamu okujja okuwagira abayimbi baffe abato kakati ensonga mwami Busuulwa gye yatuyitidde wano y'ensonga y'ebigambo ebyayogerwa owekitiibwa Robert Kyagulanyi bwe yali amaze okuva ebweru. Mwami Kyagulanyi yali amaze ebbanga lya myaka nga 8-9 nga tagenda Bungereza Britain. Bw'atuuka Bungereza munamawulire wa BBC n'amubuuza ebigambo ebikwatagana n'etteeka litwayisa mu Uganda, etteeka erikugira abantu abakola omukwano ogw'ebikukujjo ogw'oku mwami okuwasa omwami oba omukyala okufumbirwa omukyala. Etteeka lino baaliisa ababaka ba Parliament
naye nga babaka parliament banaliisa Mwami Kyagulanyi alina oluyimba lwe yali yakuba oluvumirira ne bwe yatuukayo ne bamubuuza ebikwata ku luyimba luno okusooka n'agamba oluyimba luno yalukuba muto. Can I give information? Bamugaana olw'oluyimba kakati w'amawulire amubuuza bakugaana okujja kyavudde ku kikati kukkiriza kujja because tebasobola kukkiriza kuddayo nga mpozi okyusiza endowooza kakati therefore okyusiza endowooza you are no longer against homosexuality. Kubanga n'okukkiriza obukkiriza okugenda tekyava nti ku bino ebigambo bye yaddamu naye ekyali nga okufuna visa wali naganta ebintu ebyo nabiyimba ndi muto era bwe nali omuto nakolanga ng'omuto naye kati bwe nakula ebintu nakyuka ate nti naye ate ng'ogyeko ekyo n'ababaka aba palamenti Nakimwero Bamwami Ssennyonyi baali bayise etteeka lino ly'omu okubaaliwagira nti bakozesebwa Museveni yabagamba bayise etteeka naye nze si byendiko kati bw'ona oyitamu bw'olifuuka pulezidenti tewentuuka pulezidenti ndibyetegereza naye nange ndaba nti etteeka lyali litagetinga nze okuliyisa. Oluvannyuma omukulembeze yakomawo ono omukulembeze wa NUP n'akomawo wano n'atuuza olukiiko lw'abannamawulire. Olukiiko lw'abannamawulire ebintu bisatu bye yateekako essira. Ekisooka yagamba nti ababaka aba parliament bayisiza supplementary budget naye mu kugiyisa baweereddwa miliyoni 10 ezabasuuziddwa baka as a bribe nga bagulirira okuyisa. Ekyokubiri ow'ekitiibwa yayogera ku nsonga yayogedde jjo ku nsonga y'ebigambo byayogerera e London naga nti ebigambo bantegeera bubi nagezaako okunnyonnyola obaoliawo kyeyali ategeeza naye bwe mpuliriza nabiri bwe nali mpuliriza sirabawo nnyo njawulo ku byekitiibwa byayogedde. Era ekyokusatu yayogeddeko ky'abaana bwe banoonya ripooti ya gavumenti nakyo ensonga zino 3 yazoogeddeko. So Mwami Busolayo kyabadde atubuuzaako mu bino byonna bikulu kubanga ze zaali ensonga 3 enkulu omukulu ze yatusimbako amannyo. Wekiba Ntamongo gye yamuzzeemu mu paalamenti ya Uganda n'amugamba ebyo byayogera tabiinaako bwino era ye talinaawo amanyi miliyoni 10 yano yabyogedde olw'ensonga nti yabadde agezaako okubuzaabuza ku bigambo ebyabali b'ebisiyaga bye yabaddeko eri n'agamba nti bino yabadde abyogera okubikkirira ensonga ze yabadde amaze okusimbako amannyo ng'ali e UK. Naye era n'ayongera n'agamba nti omuntu yenna aba balina obujulizi ku kino ajja kubuwa. So ensonga zino si za Muwanga Kivumbi za president wa NUP ate Muwanga Kivumbi of course nga member wa NUP yazongeddeko n'azongeramu nga minister wa finance munda. Kakati Mwami Busuulwa nze kiki kyendaba mu kino ekisooka ndaba obwavu yes obwavu mu bantu mu ggwanga obwavu ng'ate sina bwa ssente wabula bwavu obw'omwoyo actually obw'omwoyo yes. Era jjo bwe nadde mbirowoozaako nenga nti kirabika abantu bangi bajja kufa nga balina ssente nyingi nnyo sebayita paper money n'ebyobugagga naye nga baavu. Situation bannayuganda gye tulimu etwala ebweru nga mukyala Nakimwero waga nti munanga atuuse eri ate embeera kati wandyagadde ayogera atya alina ebintu bye yanonye kati mumugamba akola atya alina kwogera bw'atyo bamuwe. Nenjukira olunaku olumu enjala yatugwako esinga Obusuulwa netutandika okusaka emmere. Twasaka emmere netwajjanga nnyo mu bulemezi enjala yetegudde nnyo netusomoka ene waamika. Actually enjala eyo yali ya 97 nibe twajjanga okusaka olunaku munagenda okusaka emmere musajja omu naŋŋamba ebigambo naye engeri gyali ng'abiŋŋamba olw'okuba nali nzize kunona mmere nga ne baŋŋamba nti kitaawo musezi
nzikiriza tata alimu olusezisezi alimu olusezisezi naye nga si wamaanyi nnyo tubuli alya n'abafu tatumanya alya naye ayinza okuba alya bwana buto because embeera yakunona mmere so embeera eyogezza abantu ebintu bingi bituuse ne kulevuka ntata walabika musente alabika alya bwana naye abakulu ennyo tabali abalina ebirevu kati embeera eyayogeddwamu bino naye ekikulu kirina okubagamba nti olaba nti embeera ya bwavu embeera eraga nti omuntu because wekiba ntamunga yagenze n'agamba nti okay munganya ogenda UK munganya ogenda US munteseko envumbo naye bwe mbanga tonganye kugenda Bukedia kinjijako ki nze obanga tonganye kugenda waffe Kikunyu nga tongobye musingo kinjijako ki okubeera nti nyina okwogera nebitayogerekeka bw'onoolwala nga olina okugenda mu America okujjanja kati ekyo nakyo wekiri nti kati then kitegeeza nti tulina okukola embeera yaffe wano eri wano etatwogeza nti kanjogerwa ensonga nti nina okugenda okunzijanjaba tube n'amalwaliro gaffe tube nga tusobola okweyagalira mu ggwanga lyaffe tuleme kwogera biyitira olw'embeera nkyana kimwero jagade embeera alimugonya olubuto lwagonya gamba kino olubuto lwagonya luno lugenda kutuuka ekiseera lutwogeze byetagenda kwogera tutuuke ekiseera n'okwegaana obwakabaka bwaffe kubanga for example ensonga eno yeteeka lino ebisiyaga eviradala mu bwakabaka bwaffe its culture sajja abaganda okugamba tutuuke n'okwejjusa olwakino ne president yatugamba president Museveni agamba nti tuyise etteeka lino naye tulina okubaako ebintu bye tujja okugumira waliwo ebijja okututuukako kubanga tosobola kulya keekeyo ate oluvannyuma n'ogisaba so bino byonna president Museveni yali akirengedde naga nti newankubadde tuyisize etteeka lino naye okusinziira ku bali bannaffe abali eri waggulu waliwo ebimu ku bijja okutunyiga katulowooze nti nno nze kyenjagala nti abakulembeze tuyimirire ku kigambo kyaffe embeera ne bwebanga eriyo tumbeera kati bw'obeera nga embeera etwogeza efaanana bwe bityo then kakati ababaka ba paalamenti abalina amabanja obagawanete okufuna miliyoni 10 bwebanga mbeera nti embeera ati mbeera okukkiriza okugenda Bungereza era afuna owagira ekisiyaga nayo mbeera kakati enkya ombaka bwanagamba nti nange nafunye miliyoni zino 10 omuyindi andi bubi embeera kati embeera yategwa ate oyimira otya kutimunaga siraba wa NUP azifunye nobajaga nti mnake naawe nga bwatubetee n'oyogera nga lwe ebikunyigiriza beyond naffe waliwo ebitunyigiriza okutuuka ku mbeera eno efaanana bweti in other words njaba mbategeeza bannayuganda speaker of parliament naga naye ekimu ku kyenjaga ekisooka ngenda kubajja mwenna ku trip teri kugenda bweru wa ggwanga lino okujja nga tuli mu parliament ekyokubiri mu bukiiko temujja kutuulayo kujjako ng'oli mu parliament ekyokusatu kyatatuukako ekyo ky'omusaala etana kituukako naga ne bweziwera entuula 15 nga temunnadda n'ebino byonna yali abyogera n'emizannyo gy'e Rwanda mateeka yali abagobyemu baka baali basuubira olugendo lw'e Rwanda bonna era omuntu omugendo woza bambi akalubiriddwa ennyo akaseera ako yali wekitibwa Mathias Mpuuga omuntu asuubira okumuwa almost miliyoni 2.7 buli lunaku miliyoni 3 buli lunaku lwali e Rwanda ne Rwanda baziweza wano kumpi oba olinyeyo bigereka as long as it's out of the country oba oli UK it's the same rate kakati omuntu asuubira bamugamba nti ogenda kumala ennaku 10 e Rwanda ze miliyoni 30 n'omugamba nti badduka emisinde okudda mu house naye tolengeza babaka okubuulira olwaka trip ako naye nga speaker of the Republic of Uganda ng'agamba honorable MP bannange bwe mutuuke temusula mu buloogi sereze tubawadde za loogi ya Sheraton aye temugenda mu bugo okulu kijja nasookula muli mama uni atuuse babuukabuukaawo bonna bakaba NUP basooka okukulembera wekiba Joel ndaba bakulembera babuukabuuka kyekigenda maaso ebyabantu nti awaayi ate ebyokubanja bano nti Rwanda kemala okuggwa bwe tumala okutekeeza Rwanda wano nabakomawo nga babanja komawo kakati
simanyi oba Rwanda trip bwe yawedde bakomawo 13 basigako 13 that is tomorrow bakumyewo abala bakyaliyo naye kyegamba nti kakati kye tulaba nti bino of course teri muntu akkiririza mu kuwamba abantu teri ki naye bino twagala abantu agoyogera kigayo nti enkya waliyo trip wanje enkya waliyo trip okay bweggwa bwemala okuggwa bweti abantu baffe kwegamba mulekeraawo okuddira bannayuganda okwafulanga akanyeebwa akapolitikisi wammwe era nabagamba nga tuli wano mwami Busuuba nenkugamba bano byeboogera bino one nange nga Kiwanda sikiriza munakatono okuwamba naye okuva mu parliament nga Christine era waliyo n'ebirala ebiri pressing bimwetaagisaayo dharo jigundi naga nti ekyo tekisobola kukola kubanga bonoofuluma ate nkya bwe wanaabaayo ekirala so kakati Buswanga nga owekiwa Buswanga nga mpumbabumba nze kyenjagala okubategeeza abakulembeze bwe tuba nga twakkiriza etteeka lino netugamba etteeka lino lyajja lirimu ebizibu byalyo tubigumire ne bwe tunagenda ebweru ne twogerera bannaffe amafuukuule kyaffe ffenna nga bannayuganda twakikiriza bwe muba temulikiriza mukomeewo mugambe tulijjewo as long as twaliteekako omukono njala bategeeza oba oli opposition oba oli wa NRM oba oli wani buli lwogenda ebweru abazungu bakutunuulira nga gwe kyekimu ne booneegaana otya bakabaka bange nga bali kugamba nti kukwatako ne boonejjusa olimba lwe yayimba ngaoli muto Kiwanda webale nnyo olwengeri gyolabyemu ebintu ebyo obulimba olina kwononya Honorable kyenakuwaddeko tewampadeko nenyiga yakujjukiza State House and Corruption Unit kulwanyisa buli bwanguzi na buli ake mu ggwanga lyaffe bw'oba olaba omuntu enyigiramu ebyo ng'omuwuliza omuwunyiriza kubira akakiiko ka General Henry Isoke aka State House and Corruption Unit bajja mugwa mu buufu enamba 0800 202 500. Yes, kakati mukulu Busuulwa Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa musiimo lw'ekirabo ekyobulamu nakuwaddeyo ebigambo ebitukuvu mu Deuteronomy mu Luganda is what? Ekyamateeka Deuteronomy kyamateeka eky'ekkumi ekyamateeka is Judges no Deuteronomy kyamateeka very good Deuteronomy asoma Bible chapter 8 verse 10 to 20 nagikuwaddeko naye mubufunze in a second byonna ebirungi bye muyina mujjukiranga Katonda yabibawa byonna ate n'abawa amateeka temubeerako olunaku nalumu ne mulowooza mubifunye olw'amagezi gammwe n'amaanyi gammwe because amagezi gammwe n'amaanyi gammwe still Katonda yabibawa naye ekyo bwe muli kivaako then nawa verse 19 verse 19 agamba I testify against you this day that you shall surely perish. So bwe kiri 19 I testify against you that's I testify against you this day that you shall surely perish. Bwe muliva ku ebyo agamateeka nanyini nsi gayogerako muligwawo and bwe tuba tulibetinga bino nze nyina okutya musaara mufe naye kimbuuke how I wished nti ndibeerawo okujulira twava ku bigambo ebirungi ebyobulamu abantu ne bafa ne baggwawo kati nze nenjulira how I wished there is this Passover because ekintu kyebisiyaga those kind of things bintu byabulamu ebisiyaga kyengamba issues ezo nga bwogamba issues ennono teweeyisanga bwoti. I will give an example. Wano mu Buganda muyina ennono oli bw'ajjanga mugenyi engeri gye mumuyisa ali buli omu akimanyi
Buganda is very accommodative. That's why you are. Singa mwagwawo dda. But olwokuba nti because it's good okumanyibwa okuba nti oli mulungi. You get? But it can be manipulated. No, it's okay. Katago musango gwo. Oli wabanga muyayi because nze nkwesize. Chwana noja ni nkwesente. Kati wabo ngamba nti nze ni musiru nazikwadde nga sina ndagano. Gwe nonziba, it's not my case. You get? So mu biseera ya Sodoma ne Gomora ekibuga kyonna ne kijja ne kirumba omugenyi nga kyagala kimusodomaizinge. Kati nga Loota agamba abantu kakati ono mumuleko omugenyi wakirikamba wolemu mwana wange. You see embeera yaliwo ekibi nga kitame. Kakati ye debate gye tulimu. We shouldn't be in this debate. Kakati nalabye mukulu Kyagulanyi ate nendaba ne ba MPs babadde atudde nabo. Because I want you to give me press conferences abadde akola bwati okunnyonnyola. Inga bona we bali waggulu nga abatuuza bwati aze kunnyonnyola. Kunyonyola ensonga yonna. Kunnyonnyola. Anti kunnyonnyola because nti akali amagwa mwami Kizza tulage ku bifaananyi ebyo nga bw'ayogera. Akali amagwa Segona. Nti Segona tamanyi abo bogamba. Nti Segona tamanyi Luzungu. Nti teyategedde ebigambo bya Bungereza byayogedde. That Rwamushana yeetaaga honorable Nakimwero. okujja okunnyonnyola. Ntegeere ebigambo byayogera Oluzungu lwabadde lw'amaanyi nnyo saalutegedde. Nenzijukira honorable zaake wali. Nenzijukira ogenda mu laboratory bizibu bibyo ogenze mu wakyamira muyita y'emaanyi mu Kisheshero. Kale otuuseeyo ne gukuluma. Ogenda gukuluma. Kukuluma pain. Gukuluma n'ogenda mu laboratory. Mu nkebero omusolo gunnuma. Ne bakebera gamba oli bubi. Omusulo gwo you have an STI. Oyina sexually transmitted infection. Oba gonorrhea oba whatever it is. Ekuli bubi. Naye dokita nagamba naye sijja kutreatinga wekka. Kirungi nkutreatinge naki? N'omukyala wo. Kati awo problem nejja kyagenda mugamba ki? Omanyi kati buno obulwadde obukifuka. This is a sexually transmitted infection. Obukifuka walidate kakati because you are suffering with the truth. Oja kumugamba munnange nagenda ku lunaku bweruti nenyenda XYZ nenzijayo enziku bankute gyenyina gyendwadde. Kakati can we check kulaba nti sigikuwadde because bwenze bwe banantreatinga nemalayo doozi ng'ate nagikusiiga. Tejja kuggwawo. Ojja kujinziriza. Because you see now you are dealing with the truth. You are dealing with truth, but truth to save life. You have to say the truth to save life. Yes, because now you are dealing with life. Otherwise, katibota bw'atandika omanyi mukyala kakati gwedayo mbakazi bo. Tombuulira ebyo. Kati where are you going to end? You see why now kakati the circus ze tulimu. But mbali njagala kusaba mukulu Busuulwa that ebizibu bye tuyina and more especially we tuli wano mu Buganda are existential. Kaki tusobola okuggwawo. Yes, sife tusoose. Because nze naawe tetunaba kumanya omuchina kyakola mu Lwera okuteeka omuceeri in that swamp ate nga bw'ateekamu fertilizers z'akozesa zonna nga bwe ziyingira mu nnyanja in the next 50 years kigenda kuvaamu ki? Yes. It's an existential issue. And I can bring you issues
India as we speak right now katabalina crisis omuceeri gwabwe ensigo bagikyusa nefuuka GMO genetically modified katabalina okufuna ensigo kuva mu America. You get? Now tabalina nsigo zimala therefore omuceeri gwe balina gwe bagenda okulya tebagenda ku exportinga. You get? So katoli bwe mbanga muli nga munoonya leadership enaataasa wane ensigo zammwe olira kati bali mukusema guno omusenyu goba there are sand mining on shores of Lake Victoria. Buganda joina gunagirekawa management of this pipeline eno pipeline jabagenda okugira eyita mu mazzi gemunywa water basin eya Lake Victoria bwabaawo ekibaddewo neyabika ne wabeerawo what do you call it oyo ne biyingira mu nyanja ne biyingira mu nyanja Lake Victoria mwina capacity bijjamu. You get? Because we are dealing with kino mukuru 7 kyali ayogerako the whole highland is on the move olw'ennyanja okujjula esobola okwabya oba daamu baki. I think you saw what happened in Libya. Dambo yayabika engeri gye yatta abantu nemala almost the whole kibuga. Now when you have those issues then temuyingira nga mu issue ya alina gira banyo wafeeyo nga wakuba omubbi mama najjana mukubira ki omwana wanje numuterera ki omwana w'omubbi ne wabanga mubbi mwana wange. You see, society ngegamba oh no, okay, nekifiire nga nekifiire kitu. You see, talimu but waffe. You see, there are areas where you don't defend the other party. So kirale bade nsuubira mwawa abadde batudde naye, please explain. Nakiwulidde ku mpuuga. Ngampu because ye background ya press conference nga bamubuuza nagamba wali ennyonnyolere ajja kubyogera. Yabyeyogerere. Nze nandi badde nga nsuubira leadership gye yagambye mu lulimi olwangu muli ba Museveni abayise teeka lino. To tell him please no clarify we are not nga bwola abasaalirwa nga bwola abasaalirwa ngakola ki ngagezako but so amanyi kakati yakula yakyuka. Now let's look at those issues nga bwe ziri. One, sexual offenses obumenyi bw'amateeka naye obuli mu kwegadanga ekyo tuyinayo rape. Yes, you have had sex with the other one naye teyakkiriza. Then ekyo what is the punishment? Isn't it death? Of course, kati bajjawo death sentence. Yeah, there is aggressive rape. Aggravated, but you see it's about sex. It's about sex. Eteeka already weeriri nti bw'okaka omukwano ku mukyala ng'abadde tayagala and it's aggravated, nja kunyonyola aggravated, it's death. Then waliyo endala which is defilement. Because wano tugamba culturally musajja mukyala naye ne tugamba tulina okukuuma abato abatanaba kutuuka ku myaka ekkiriza, right? Kakati gwomusajja omukulu bwe webakana akaana k'emyaka 12 that is defilement. But ne tugamba aggravated defilement bw'oba ng'obadde okimanyi nti olina siriimu ne webakana akaana ak'emyaka 12, you see that is aggravated defilement and it is death. Kakati lineteeka erya homosexuality is the same as defilement. Lika bw'oba oyagala kukola ebyekisiru ebyo ne musajja munno bya kisiru fine but ate tobukola ku mwana, that's aggravated defilement. Ate kubukola ku mwana ate ng'olwadde siriimu si bwe kiri. Now you cannot say me I am a leader of these ones. Really, tolaba that insanity. Nze kyembadde ntegeeza ndi president wa bonna kakati ono, we are not talking about killing
nteteeka lino liri uniform mukutta lita buli omu it defined oyo gwe lita ate siri eryoka elita nga bwengambye there is murder bwotemula I think bwotemula omupoliisi it is murder bwotemula omupoliisi it is death if bwotemula law enforcement officer nga badaze kukwata n'omutema kw'omutwe murder fine but it is more than murder it's like aggravated murder nayo it is death terrorism bwotemula omusirikale soldier of government nayo bakuteeka mu that category kati nogamba kati sikyabikiririzaamu because I'm a president of all. Really, I want to think everybody is that stupid that they cannot see through that. Really? Gononja wali noloza aho propaganda. No, we are discussing issues because the tebinkwata ko if you want to kill your people, kill them. Bwebanga bote basobola kukira abantu gyobatwala izigehena, that's your business. Chobola ba Moses agamba, sorry, Moses yagamba ababe now jemulaga mugenda kuba bagagga nnyo, everything is going to be there. Naye mujjukirenga nto oyo yabayisanga mu bantu abantu abo ne baggwawo because there are nations that were wiped out. Bano okufuna ettaka lye bakola ki? Nanga agamanya agamalawo abantu abo gye mwayita gali bakyukira ne gabamalawo bwe mulisinza bakatonda abalala. Akati yona wali yagala agambe atya muluyimba lwe yagamba bandem kitegeeza bwobo boki obeera obase naye yali muto kati alabe mukulembeze. Then you see what has been their campaign. Yes. Please Busulu obadde wano campaign yaabwe yabadde Museveni akaddiye is useless. Si yabadde campaign yaabwe oyo mukadde akaddiye is therefore very useless. Now this guy is telling you that when you are younger you are stupid. Yes, nali muto and I was stupid. So kati is he saying therefore tetulonda bato? No, you see, because you see this what Museveni has been telling you, that you know, age is not an ideology. It's ideology, not biology. So it's not, yeah, age is biology, is not. Kati onakugamba, nti bwoba oli muto, ku myaka gyaliko, toli fit kubeera president. Why does he say nti obusiru bugenda na myaka? Let him accept nti yali musiru then. Now then the question will be tachali nali muto and he is saying bye yayogera bya kisiru nali muto naye ng'akola bya kitu. No, bye yayogera bya kisiru because this law there is no law. This law is not about mob justice. It is death. It is death in accordance with the law. You get it? It is kati his conscience was a homosexuality should be hit. Actually, information yagamba nti atina kati bana abaliisa obongo bwe yali mululi kati obongo bwe balina. Bameka abaali basobola okumuwa amazzi ng'ennyuntaawe mutta ali ku luguudo lwa Namugongo. But now the grandchildren of Buganda ne Uganda n'ensi yonna efukama negamba Charles Lwanga yonna gy'oli tusabire eri Katonda because he stood for truth. Embeera gye tulimu ebiri mu Uganda the extreme very unfortunate. Leero mbadde n'ebbaluwa ya president ng'awandiikira chief justice nali simanyi nti omukozi abangi bagenda Kakyama Mayanja Mugenzi Mayanja Nkanji Banabuderi abali mu CA nali agati singa baliwo leero ne balaba nga president awandiikira chief justice okukyusa ensala ya kooti ate nga bw'ayomba mwebase abafu abantu tejja kukikkiriza naye ng'ate kivudde ku mufuti ate yanyaga the fraud ng'erimu abakulira amadiini. In other words, kati in future Kiwanda bw'anaasaba president alagire jaji akyuse judgment kakati ani anaagenda okumugamba toyingira makooti ebyawandiise birimu abakulu if there are no laws to protect places of worship, at least common sense is there. No, but why don't you then make the law? Bobanga okimanyi. But the question is
bwe mmanga mumanyi mmwe abatulimba nti gano amayumba ga Katonda nga mukimanyi ga Katonda ku lwaki mugatunda webale nnyo Honorable Christine Kaya dakiika Kikonyogo Edward mu kikuubo bannange kutumiddeko naye ssebo nzikiriza mpiseewo ne kano tuyina abantu baffe batufuddeko naye twetaaga okubasaasira ennyo ab'ekatoma muzeyikazi bw'ekitalo mukulu twaha kitalo nnyo okufiirwa maama mukulu nkubye Aruna kitalo nnyo okufiirwa mwannyoko era njagala okubwebaza mwenna abali ku mukutu guno mukulu ima Semakula ekyengera eno ebintu bino ebya politics twagala okubategeeza nti concentration eri nnyo mu kukuuma entebe y'omukulu mukulu ki omukulu mwami Museveni kati ebirala byonna bye tuleeta balina obicritiking ennyo ne bweba tebirina nnyo kyebikutwalako tebirina nnyo implication ku bulamu bwo baagala obikulembeza twagala tukkirize mu bantu bonna be tulina wano mu Uganda kyasinze okwogera ku biruma bannayuganda mwami Kyagulanyi Robert Sentamu akyali waggulu bw'obawo bumuseereddeko ekyo kyekimufuula okuba omuntu kubanga buli muntu yenna asobya nakolayo ebirungi n'ebibi so temujja kulowooza nti okuseereramu olw'okwambaza ekintu mu mbeera bweti ng'ali mu busibe kijja tujja kumulamwa nedda tukyamuliko era tukkiriza nti ye pulezidenti wa Uganda akola ki addako so twagala abantu baffe mubatuwe temutujja kumulamwa tewali mubaka yatutte bukadde 10 abantu bwe banaba bamaze okulabika emirembe gijja kujja ate n'abantu baffe bali ennaku enkulu bulungi n'ensonga zaffe ziri endala zonna abasibe mubate abaasiba olw'okuba bawagira opposite side era abannakiboga mbaagaliza ekiseera ekirungi mbaagaliza ennaku enkulu ennungi n'okumalako 2023 obulungi kula Katonda n'ensi yange ayisa abasajja kabaka wangaala webale nnyo mbaka Honorable Lutta dakiika kwebaza abadde batulaba kyamaani waffe Mutibwa Ekasa Ngombe ne Musawo Matilde e Buyungwe ne mukulu Semande Ntuŋŋama b'Entuŋŋama nno batulaba nnyo kiringa ab'e Rwanda Ekigali balaba nnyo terefayina njagala kwebaza nnyo President Robert Kyagulanyi obalabisizza era wendabeera omusana ayogera nzijukizza waliwo ekinyonyi kye bayita ekinyira ekinyira ekyo kiraba ebintu nga kyesulise ate bw'okigamba nti weesulise ate mwatu ekikugamba mpugo weesulise kakati ffe tugamba mukulu Museveni n'ebinyira byo bino ebirala ebyesulise don't take us diversion twagala bantu baffe ffe tukubanja abantu baffe bino bidiversion sebo mukama wange era tukusaba leeta abaana abaabula naddala aba Buganda muzanyidde nnyo bannansi ne tutuuka n'okulaba abantu abalinanga obwongo bonna kati tebakyategeera tukugamba bantu baffe ate gwe otugamba bisiyaga naawe awulira nti nno ti Kyagulanyi byeyogerere Bungereza bikuluma nnyo ffe Bulemezi tutera okugamba genda ewa DC e Bukalasa omanyiyo ewaffe omuntu bw'awulira nti ekintu kimulumye nnyo bakugamba genda ewa DC e Bukalasa olwekyo ssebo njagala kusaba bannayuganda kubanga Ugandans are good at majoring in minors muteeke essira ku mwami Museveni mu mugambe twetaaga abantu baffe oba balamu oba bafu ate njagala kusaba ne President Robert Kyagulanyi bino ebigambo tubayita byabakajajjatta abali mu gavumenti tebikujja ku mulamwa ekisooka walinnye gye bazimba amayumba gaabwe buli gwe bataddeko sanction asattira esente zonna bazimbye baguza amayumba e China baguza amayumba America baguza amayumba e Bungereza omusajja ne yeewola ensi yaffe batubanja sente empitirivu naye amakubo gafa amalwaliro gasigala kuba bizimbe amasannyalaze ga bbeeyi abasirikale basulanga abanoonyi ba bubuddamu abasomesa yabeerabira kakati ne sente era yenga kati baba biboozibozi olwekyo semukamange kino maliriza nakyo kino nkisaba minisita Mayanja va ku lubiri lwa Kabaka ffe tuli Baganda va ku lubiri lwa Kabaka olw'ebbanda muyinza okubanga abamu bonna basiise kuba ndaba abasinga bonna basiise bali contented
abaganda okubasembeza wano ne babeera abantu balamu si basiru n'olwekyo kubamba laba kuba nalaba mukama wamwe mukulu Museveni ajooga Buganda n'Abaganda mbwagulidde abataka mu lujja lwa Bulange abatamanyi byafaayo ne bakuba mu ngalo Museveni agulidde abataka mu lujja lwa Bulange n'ekino nkikugamba bano bannammwe abalala tebaagala kuboogerako kubabulya nabo va ku lubiri lwa Kabaka olw'ebbanda nze ndi musajja Muganda so mukama wange ngambe ku bantu bewaffe ab'e Nakaseke bwe bakugoba ku kibanja kubanga abasaatuusi bonna be bagoba eri mu mambuka babaleeta Nakaseke yeri programu era owuli omukulu yayisiza gye bayita Ngoma district bwe bakugoba ku kibanja eno essimu yange ng'oliwe Nakaseke gwe gwentandika naawe essimu yange eri 07557 6947 0757 694754 neyanziza nnyo Wangaala ayisa abasajja Kabaka wa Buganda Wangaala nnyo Honorable Chwana waliwo impression ntono nnyo owekitiibwa speaker gye wabuuzizza wano katunadde ogibuuza mwami Luttamaguzi noga nti ono President Museveni bw'aba alina kyayagala mu babaka babatwala ndowooza bakibuuzizza owekitiibwa Christine nti n'abagamba tukwadde ndowooza yayinza okuba bandi bali tebagigula naye oluvannyuma either ne bagigula naye njagala just kulongoosa nga nti okay President Museveni ayinza okuba alina endowooza ku kintu naye okutuuza abaka ba parliament mu caucus oba okubatwala ekyankwanzi sino necessary nti kyawagira mulina okukiwagira kibagenda nakyo emirundi mingi abaka parliament abayo ne bagamba no Mr President ku kino tetukkiriza oba ku kino tukkiriza nza twogera ffe nga bakulembeze era statement agenda okuvaayo oluusi ayinza okwajoga n'agamba kino bampakanyiza naye nzina kyakkola kubanga nkulembera ne bannange nze ndowooza twe twala tuzimba generation zaffe eziddako n'abakulembeze abalala always abakulembeze bayiga consulting abantu abalala nga tebannayogera ekisembayo mu kino mwami Busuulu omanyi BBC weba ebuuza amawulire tebuuzanga bino ebyawanibwa ffe bwoba onoogenda ku BBC nga banakubuuza n'ebibuuzo babikusindikira bikola nga wano BBS wekola BBS tunayogera ku mutwe egutuwa era ogutuweereza naye wano munamawulire kino kyogerako kinakusimba akazindaalo mulundi gumu BBS BBC eweereza abantu bano ebibuuzo so tolina kintu kyoddamu by mistake nga oba wakikoze eki oba wakyetegekedde tweyanziza nnyo owekitiibwa Robert Kyagulanyi okubalabisa ababaka ba NUP nobategeeza nti bafuna ssente bakolagana ne president ngera bwe twabagamba oyongedde okubalabisa